Abaana bali disobedient waliwo omwana aleetera okubanga omuzadde awulira nga ali worthless nga ndoza concept mu kigwawo nga tolina oba mugaso tolina ng'omwana yakireetera omuzadde okiwulira nga kivudde ku muzadde omulala. So bamaama bataata tulina omumanya nti buli omwana yeetaaga abantu bombi ate bw'oba oyagala omwana okukwagala teweetaaga kukyayisa muzadde mulala. Teweetaaga kukyayisa muzadde mulala kya butonde omwana okwagala bazadde bombi. Naye abasinga abazadde okubonaabona be bazadde abatabeerawo physically be bakyasinga ennyo okubanga abaana bano baba treatinga with contempt obanga babaleetera okubanga balowooza bo tebalina mugaso. Abazadde abatabeerawo basobola okuba abakazi basobola okuba abasajja. So aliwo yenna akutta omwana akozesa embeera oba akozesa okubeerawo kwe okulaga nti oli talina mugaso talina kyakola. Naye ate osobola okuba wooli naye nga gwasinga obutaba na mugaso. Kyokka ate ng'odiscrediting oli ataliiwo. Ng'odiscrediting ataliiwo. Kubanga bw'abanga ataliiwo nga buli kimu yalabirira omwana mu buli kimu kyonna. Osobola okubanga wooli physically naye nga emotionally oli yagwa okubira essimu n'ayogera n'omwana. Bwe bikwata ku byensimbi yayogera n'omwana. Naye nga gwe just omuwa shelter nti presence yo weeri naye teri felt. Kati waliwo abamu nga yes eri felt naye teweetaaga kwonoona mulala oyagalwe. Waliwo abantu nga sina muzadde yeka nga omutima ogwo omubyagulina oba mukwano oba bakola bonna ng'oyagala okukyayisa omuntu gw'osobola okubanga weegula bakwagale. Teweetaaga kukyayisa muntu nti lwaki bwe nzire wa mukama wange mu kifo ky'okweyogerako ebirungi bye nnina lwaki njogera ku kisa kye. Lwaki nkyayisa kisa kye okwegula favor tebagigula. Teweetaaga kukyayisa muntu gwe okubeera ng'oli loved. Kola ebiino okakasa oli nti omwagala akwagale naye tokyaya n'obwovuma ng'omuntu ayagala omuntu. Kati ate abaana bano abazadde tukimanye nti omwana gy'okoma omugana okwakisesinga omuzadde omulala gy'akoma omumiisinga. Kati asobola otutuuka ku stage ey'okubanga ali independent kati yeesalirawo. N'atandika omunoonya alinda lwakuvaako amunoonye. Wabula bw'amunoonya oli nga takwogerako bibi ofuuka mubi. Kyangu okufuuka omubi kubanga gw'obadde oyogera ebibi naye ate bw'atuuka eri agenda okwefunira first hand agenda olaba by'omugamba bw'arelatinga ne ku byalaba byanjawulo bw'akizula nti wali wamumukyaya. Kati abaana abo bamanyi okukyawa bazadde baabwe nga bakuze nga taata oba maama yamuleetera okukyawa omuzadde omulala. Naye abazadde abasajja wadde mukola katudde ku bazadde abasajja wadde okola osobola okuyambako mu kukuza omwana ewaka wadde oli bize. Oli bize obudde bwonna bw'ofuna beera mu bulamu bw'omwana. Njagala okuba bulijjo otukuba abakyala kati njagala ne bano otandike. Wadde okola sente nnungi era abazadde abagenda okunoonya sente taata ogenza okunoonya ogamba nkolerera abaana. Ekibuzo kiri nti abaana bano banaatuuka mu sente ezo z'obakolerera. Oyinza okuba nga okukolerera future yaabwe naye nga future bayinza obutatuukayo oba nga bayinza okutuukayo nga by'obatekekedde tebasobola kubanga babikuuma oba nga bibagasa. So obudde ne by'olina obbawa sente nkulu naye sente zino zireke kubanga zikulembera okukuzibwa kw'abaana. Kubanga ogamba ko bagulire ettaka byokola ogenda bazimbira it's their future. Naye omwana ono ali neglected mu mpisa kubanga abasajja bano be ba instructors nyewaka bebe ebiragiro ye authority abaana gye basinga owulira. Mama wadde ayogera ne mama ayinamu kano amala okuba omwana ate n'amusirisa. Kati otuuka nga kikulemesa okubalansinga ekintu ekyo. Waliwo we nasoma baba dadi balina okumanya their value that they have to their children. Nti maama wabanga yeka yakusomeseza ekintu retention level nga bakukusomeseza ng'oli mwana retention level eri ku 40%. Webeera nga taata retention level eri ku 60%. Webeera nga abazadde bombi webeera ku 90%. Kati ndooza taata olaba wa woogwa. You're very important. Abazadde abakazi Katonda yabatonda nga basomesa.
abasajja they are instructors. Yes. Bwayogera kubanga osoma Proverbs 1:8 egamba omwana obuterabira kuyigiriza kwa maama. Mu Luzungu egamba teaching. Do not forsake your mother's teaching. Kugamba listen to your father's instructions. Father instructions. Mother teaching. Kati mama asomesa. Tata alete ebiragiro. Ngabono gamba nti amateeka gewaka. Ennyumba amakalo acho omusajja yateekawo amateeka kubanga Katonda yakuwanga gwo ogenda okutambuza family buli muntu adda side yo. So bwabanga buli muntu adda side yo mukazi wafumbirwa atwala linnya lya musajja kyekiraga nti bazzewo. Omwana bwazaalibwa atwala manya ga taata. Katonda akusuubira okuba omukulembeze w'enjuuyo. Kati omukulembeze yateeka amateeka ewaka. Mama n'agasomesa abaana. Tata bwagamba temukomanga wene ennyumba temugiyingira ssaawa okusuka essaawa 12. Mama alina okunnyonnyola abaana lwaki. Tata talina obwo budde. Ogwo si mulumu gwe. Ye atowa order. Okay. Mama alinga spokesperson wa family. Lwaki gana amateeka weegali ewaka. Kubanga oli muyambi olina okuyambako omusajja ono abaana bano okutegeera kyategeeza. Okay. Kati abaana bw'oba obasomesezza amateeka lwaki weegali tobasomesa tobatunuuliza nti taata mu by'okubanga ataddewo mwenna banyigiriza. Okay. Kiri eri gwe okuvayo n'onnyonnyola lwaki ennyumba eringa bweri. Lwaki ewaka tebayingira ssaawa emu. Tata wammwe nti yalagira waliwo ebintu ebirala nga mulina tuula na mwami n'obuuza n'ogamba naye lwaki tebadda ssaawa emu ey'ekiro n'akunnyonnyola safety ababbi singa bagwano singa kino na kino bwe kiti kati ebyo maama byayigiriza omwana nga taata tomutadde mu bad space. Nga tomutadde mu situation tomuyingiza namu. Kati waba Katonda agamba maama abaana obuteerabira kusomesa kuyigiriza kw'abanyina oba bamaama then instructions eza taata ebiragiro ebyo kati kitegeeza taata wadde okola ewaka wali otaddewo ku biragiro kubanga mu kukuza omwana ono maama yeetaaga order eziva gy'oli bw'oyagala amakago gatambule asomesa abaana ky'oyagala. Kati abaana abasinga bononeka kubanga tewali authority. Omanyi kenkubye mu mutwe ekirowoozo obeeranga wagenda ku mulimu ne bakuba job description ne watabawo supervisor. Okay. Twetaagawo supervisor ewaka nti alabe emirimu gye tugamba okukola ogikola. Okay. Naye tojja ssanga wadde ebiragiro ebiri waliwo bagenda okugamba human resource akunnyonnyole olina kola bwoti emirimu gyo gye gino naye waliwo order ya setting wa vision bearer. Company kino na kino kye kirina okutambula mweno company. Kati omusajja bw'abeewaka tataddeewo biragiro na order buli omu akola kyayagala kubanga sense of direction ejja kujja nga waliwo authority oba waliwo omuntu akulembera n'agamba kati tukwata kkubo lino. Naye woba tewali alaga bantu kkubo nti tugenda wano buli omu atambula ali mu ssaaka awo. Kati ate tuyinza kumenya. Kati okutambula omusajja singa byonna obikola waakiri omukyala n'agaana osomesa obuvunaanyizibwa si bubwo. Naye abasajja ekisookera ddala kwe kubanga mukulembera amaka. Okulembera amaka kulimu ensimbi. Financial leadership ensimbi ewaka engeri sente gye zitambulamu omusajja gwazireeta bigenda kuva gy'oli. Spiritual leadership gyeri. Teri kibinga mukazi mulokole kufumbirwa musajja atali mulokole kubanga yagenda okukulembera. Bw'oba oli mukatuliki omukazi ng'oyagala sigala ng'otambulamu eri ekkubo omusajja yandibadde mukatuliki. Ye mukulu ye mukulembeze w'amaka. Kati bw'obanga faith y'omukazi tekwatana na ya musajja omusajja ye nannyini maka era gy'agenda okutwala bw'akeera nagala tugende tusaale nga gwe wamufumbirwa oli mulokole ye order and you have to follow. So omukazi bw'aba alonda omusajja w'okufumbirwa ayina okutunulira nti byonna anaabikkiriza ono byagenda okukola. Kyovola omusajja ajja teekawo manifesto ye akwana. Ekisooka nze ndi musajja mulokole ndi kino ndi mukatuliki ndi musiraamu. Kati okkiriza okukulembera omusiraamu
Kitegeza n'abaana yoyo mukulembeze goba wadde wesuka nti asuka okuba baawo nekibuza nekijja nti okay baawo naye anaabeera taata w'abaana bo omulabamu embeera z'okubeera taata w'abaana bo oba naye talina amufuga teyeefuga omuntu ateefuga tasobola fuga balala ekitegeeza olina okwegendereza nnyo nti decision yo ereke kosaba n'akuvaamu nga baana bagamba naye lwaki yatuzaalamu ekyo ekisajja ate naye naye nga tebalina kyakukola tebajja kigamba ne batuulawo nga bane bagamba naye lwaki oyo ye taata so gw'onyumirwa amasanyu go akwagala mubeera mu bibala mwenna mugye musiiba muzunga naye bwe kinadda abaana bwe banajja balikeera nga bali proud okubeera nga oyo ye taata ye maama ekitegeeza ekyokumuvumaganya kitandika eno ng'okyakkiriza okukwanibwa abaana tebalina choice kyobawadde nti waliwo olusi nagamba mama wange nebaza Katonda nti oyo ye mwami gwe wafuna kubanga yafuuka taata wange engeri discipline bwali engeri gyakolangamu ebintu bye nga taata muyina baganda bammwe okuva mu bamaama naye bwe ba order nti oyo maama oyo maama wo abo bwe baba baganda bo ng'agambye abo baganda bo baba baganda bo tewabakayana authority so ewaka engeri esookera ddala bataata gye musobola okuyambako okuza abaana authority eyo erina okubeera ewaka yeetaagibwawo twetaagawo omuntu alagira n'agamba kino kijja kukolebwa kino tekijja kukolebwa mugenda somera wano gye ŋŋambye kyekino amaka gano gagenda tambula bwe gati era buli mukazi lwagezaako okubeera authoritative maka aba ayambadde engatto z'omusajja ojja kwesanga nga asuula ate ekyamaama kyangu nnyo kisuula kizibu nnyo okubanga ewaka akola nga ali authoritative ng'ate alina okulaga keyano ne laavu ey'amaama ngazza ekintu kye bagamba eky'obusumba kiri nnyo mu bamaama balinga shepherds azza akaliga n'akawembejja n'akola ki naye kati instruct ono ewaka alina okubeerawo taata bw'oba ewaka tewali order abaana bano tebagenda kukula bulungi g'osanga ng'omwana afuluma essaawa z'ayagala akomawo z'ayagala atuula w'ayagala akola ky'ayagala yeefuga omwana waliwo abaana abeekuza omwana yeekuzizza no parent yeeragira yeebulidde nga ne bwayimirira n'agamba talina waagamba nti taata yaŋŋaana kino maama yaŋŋaana kino ye yeekuza engeri gy'alaba entuufu talina guidance talina kuluŋŋamizibwa kwa muntu mulala kati bataata sente zonna muzikole naye abaana bano bwe baba temuliwo bakuza bayinza otutuuka mu sente ezo nga batamiivu nga banywi banjaga nga babbi nga benzi nga tebalina nkuza authority ebagamba kino tekijja kubaawo